ku 107.9 Pale FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Webali nnyo webalire ddala nate atwegaseeko amakyago olunaku olwaleero. Nze omugabi MATOVU nzalwa z'ekyaddondo mbamaze nange okuyingirawo ate mu kanyomero kaffe. Tutera nnyo okuwulira eggwanga erya Russia ne tugamba nti Russia akwata kyakubiri mu ba super powers, ne tugamba nti Russia ayina ejje eggumu oba ejje erinywevu ate era erina obukugu obw'enjawulo okubaako emirimu egy'enjawulo gye bakolera eggwanga lyabwe. Akakati mu bibinja eby'enjawulo by'oyinza okuwulira ne bagamba nti Russia yayungudde ekibinja ky'abakomando, anootuuka naawe okwennyamira n'ogamba nti kibinja kyekyo kye bayungudde. Abarussia balina ekibinja kye bayita Spetsnaz. Spetsnaz bakomando baggwanga lya Russia. Ekibinja ekyo nga kimaze emyaka mingi nnyo nga kikola emirimu mu ggwanga erya Russia. Abasinga bakiyita Russian Special Forces. Bano bakola emirimu mingi era bayawulwamu emiteeko mingi okusobola okusavinga eggwanga lyabwe erya Russia. Era training yaabwe eba yanjawulo nnyo ku training eweebwa abasirikale aba bulijjo. Era training eno gye bafuna ebaleetera okubeera n'obukugu okuyambako oba okubackinga up amagye g'eggwanga erya Russia. Balina abasirikale bayitirivu ababeeramu era uniform ze bambala zaawukana okusinziira ku kibinja, buli omu kyagenda maaso n'okulabika nti asaavingiramu. Ekibinja kino ekimanyiddwa nga Spetsnaz eky'omusajja Omurussia nga kikola mirimu gya bukesi, mirimu gya special operations. Ekibinja kino oyinza okulowooza nti kyatandise ku mulembe gwa Putin, nedda, ne Putin yakisangawo wabula ng'akyongeddemu bwongezi birungo. Kyatandika dda nga kiri mu magye aga Imperial Russian Army ku mulembe gwa Emperor Alexander owokusatu mu mwaka gwa 1886 be bamu ku baatandika ekibinja kino. Tugenda okuyingira World War I. Russia already ng'erina ejje eggumu eritagambika. Mu Russian Revolution ya 1917 abo wonna Russia yayina ejje lyali ly'amaanyi, era mu kaseera ako kyaduumirwanga omusajja bamuyitanga General Alexei Brusilov ye yaduumiranga ekibinja ekyo. Era be bamu ku baalinga bakomando ab'omutawaana mu magye g'eggwanga erya Russia. Era mu myaka egya 1916 batuuka okubeera nti batuuma kye batuuma Brusilov Offensive. Yakozesa obukodyo bwali bw'amaanyi bwe yawa amagye g'eggwanga erya Russia okusobola okuvvuunuka ebizibu bye baalimu mu kaseera ako. Ebibinja bino byeyambisiddwa mu ntalo nnyingi. Mu Second World War ekibinja kino kyakola omulimu munene, ne mu lutalo lwe baalwana lwe bayita Spanish War nawo ekibinja kino nga kiyambako amagye g'eggwanga erya Russia kyakola omulimu munene okusobola okulaba nti Russia esustaininga mu lutalo luno n'entalo endala nnyingi gye bazitutte. Mu biseera mu lutalo olwali mu Vietnam, bano baabasindika bagende bakola omulimu mu Southern Vietnam. Emmundu n'etokota bubi nnyo nga ba Spetsnaz ab'eggwanga erya Russia be baliyo be bakola omulimu. Mu mwaka gwa 1979 paka mu mwaka gwa 1989 waliwo olutalo olwalwanirwa lwe baayita Soviet-Afghan War. Mu kiseera ekyo baatuuka Abarussia okukola operation nakati abasajja aba Afghani gye bagenda maaso n'okulabika nti beewuunya gye baatuuma Operation Storm 333. Eyo yagenda maaso n'okulabika nti ekolebwa ng'ennaku z'omwezi 27 Desemba 1979. Amagye aga Soviet Union nga beeyambisa Soviet Special Forces bagenda maaso n'okulabika nti basalako olubiri oluyitibwa Tajbeg Pass mu Afghanistan ne batta president owa Afghanistan bamuyitanga Hafizullah Amin mu mwaka gwa 1979. Mutabani wa president naye nattibwa kwosana abakuumi 300 abaali bakuuma president owa Afghani naye ne bagenda maaso n'okulabika nti bamutta mu ddakiika 40. Operation Storm 333 yali ewedde ng'ekolebwa ekibinja kino ekya Spetsnaz eky'omusajja Omurussia. Entalo nnyingi endala zagenze maaso n'okulabika nti yenyigiramu era ekibinja ekyo yakikutulamu divisions nnyingi. Abasajja bamujahidini baali tebatya amagye ga ggwanga lya Russia, naye nga bwe bategeera nti ekibinja ekya Spetsnaz kireeteddwa awo nga bafunamuuko setback, bamanya nti Omurussia kati awo abeera ayungudde ekiyitibwa ejje lye erya ddala. Era mugenda maaso n'okulabika nti munnange balwana entalo nnyingi. Abasirikale bano okugambye nti training gye bafuna ya njawulo era basindikiddwa mu mawanga mangi nnyo
mu mawanga mangi nnyo okusobola okukola omulimu. Mu sekendi kyekiniwo eyagenda maaso n'okulabika nti erwanibwa mu myaka egya 1999 bano baaliyo okusobola okulabika nti munnange bakola emirimu mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia, era gye bali emirimu gyabwe bagikolera ddala bulungi. Bano training nkugambe nga bagifuna babaawuzaamu ebibinja bingi bye bagenda maaso n'okulabika nti basinziiramu okuweereza, era nga Russia tekoma bukomi kubeera nti eyina bano, wabula yabatuusa ne mu ggwanga erya Belarus naye eyina abayitibwa ba Spetsnaz, era Russia atumya butumya ne bagenda maaso n'okulabika nti bayingirawo okumukolera omulimu. Ne mu ggwanga erya Kazakhstan nayo gye bali babayita Kazaka Spetsnaz. Gonna agaali amatwale g'eggwanga erya Russia ogenda kwekanga nga bano gye bali era bakola emirimu. Training nkugambye nti yanjawulo ne uniform za njawulo ze bambala according ku kibinja kye baba basavingiramu. Waliwo be bayita ba FSB Spetsnaz basobodde okulabika nti bamaintaininga training yaabwe batendekebwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Avachevo eky'eggwanga erya Russia. Bayinayo gye bayita Killing House, eyo ebibeerayo biba birala nnyo. Training bafunira ddala eri eyaba muntu nsolo aboogerwako. Uniform zibagenda maaso n'okulabika nti bambala nga bwe nkugambye nti zaawukana okusinziira ku kibinja mwe bali. Beret ze zisinga okwawukana ennyo. Zino uniform eza wansi ziyinza okubeera nti zifaanaganamuuko, naye beret kwotegeerera nti kati ndiiringa na kibinja bweki. Russia bweba ekuyungulidde nekugamba nti ekuleetedde ground forces oba airborne forces, olabira ku beret ziba za blue n'omanya nti kati eyo baleese ground force. Baba baleese bannave baabwe oba ba marine, twogera ku bannave seal abayina obusobozi okulwanira mu bbanga, okulwanira mu mazzi nga ne ku ttaka basobolako. Ba seal bambala bereti nzirugavu then ne beesala combat ey'amagye g'eggwanga erya Russia. Bwe bagamba nti bakuleetedde National Guard eyambala bereti za maroon, ebyo byebimu ku bibinja eby'omutawaana ebisooka eby'oku ntikko. Then ne bajja ku structures wansi. Ground forces zino ne bazikutulamu gye bayita Special Forces Command SSO. Then ne baba ne gye bayita Special Operations Forces SOF oba SOF. Ne baba ne gye bayita Special Purpose Center ebagiyita SENEJ. Ne baba ne Special Purpose Center gye bayita Kubinka -2. Ekyo nakyo kibinja kiryawo kya mu Russia. Then ne baba ne gye bayita Special Purpose Center ekibinja ekyayawulwamu ne kiyitibwa Turoskol kyaba Russia. Ne baba ne gye bayita Special Reconnaissance Center, Naval Rescue Center, Army Aviation Combat Center, nakyo kibinja bakitwala kiri under the ground forces. Then ne baba ne gye bayita Main Intelligence Directorate, eyo naye erimu ebibinja ebyenjawulo. Bayina Special Forces of the Main Directorate of General Staff of Russian Armed Forces gye bayita Spetsnaz GRU. Eyo weeri bayina obusobozi obubuukira mu bbanga ng'ebinyonyi, ne bagenda maaso n'okulabika nti bakusalako mu kitundu baba bagadde okulabika nti babasuula. Bayina Second Special Purpose Brigade eno nejjeebeeramu ebibinja ebyenjawulo. Bayina gye bayita Signal Battalion, bayina Support Company, bayina Special Purpose Detachment. Nkugambye nti ejje lya Russia ddene n'okusinga bw'oyinza okulirowoozaako. Bayina bakomanda abazibu abakoze omulimu mu ggwanga erya Ukraine. Bayungula kati kino ekibinja bwe bakugamba nti kyekiri emabega w'obulumbaganyo obw'enjawulo obuba bukoleddwa n'okutirimbulwa okw'enjawulo okuba kukoleddwa, ng'ovudde ku bino bye tuwaanawaana simanya Wagner Group. Spetsnaz kibinja kya njawulo nnyo kya ggwanga lya Russia. So buli ggwanga lirwana okubeera n'ebibinja eby'omutawaana. President Museveni yatutegeeza nga bwe yali ayungudde bakkomando bagende e Libya. Kati ne Russia eyina abaayo besobola okuyungula mu buli mbeera yonna, bayitibwa ba Spetsnaz. Kukula eri omuntu wa bulijjo 17 Aba Russia ndowooza mutegedde we muyimiridde.